ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri mu 2009 Gracious Rachel Alupo lwe yasooka okulaba ku kitangaala ky'ensi eno anti nnyina Stella Rose Adupo lwe yamuzaala wakati mu ssanyu ly'ezzadde ery'omwana omuwala. Mu kuzaalibwa Gracious Rachel Alupo yali mulamu bulungi ng'abaana abalala kyokka abaweza emyaka 4 kwe kutandika okufuna okusoomozebwa mu bulamu bwe ng'alwalalwala. I gave birth to my girl when she was normal. However, at the age of 4 to 5, she began developing complications. Since I was handcuffed, I didn't give her any treatment. Embeera eno yagenda yeyongera okutabuka okukakkana ng'agongobadde. Kyokka embeera eno teyabalemesa kumuteeka mu ssomero bwe yatuusa emyaka egisoma. Wano oyinza okugamba nti waliwo akatubagiro anti yasomanga bw'ayosa nga n'okugenda ku ssomero balinanga kusitula musitule anti ng'akaluubirizibwa mu kutambula. But the disability is affecting her so much. Going to school is a challenge. I have to escort her every day. Ku ssomero omwana ono abadde afunanga obuzibu mu kutuula nga ne mu kibiina abadde afukamira bufukamizi era ng'embeera eno mwawangaalidde okutuusa lw'amazeeko ekibiina eky'omusanvu. I lift her on my back. In class, she can't sit. She has to kneel till the lesson is done. Even here at home, she has to kneel while eating as she can't sit for long. Newankubadde Alupo ayise mu kusoomozebwa okutagambika, ebigezo byagenze okudda nga biwuuse buva era ng'ayitidde mu ddaala erisooka. I had been studying around primary school. I got 11 aggregates and teachers. Agamba nti obuwanguzi buno bwamusanyudde bya nsusso anti okusoomozebwa mwayise okubutuukako kubadde kungi. I used to go to school on Tuesday and I could take 1 hour. Ab'essomero li Ora Olungo Primary School Alupo gye yatuulidde ebigezo bye batubulidde nti eno ye first grade yokka gye basobodde okufuna mu ssomero lyonna. We had the 35 candidates of which we managed to get 1 division, 1 a girl, and is a girl with the disability. Newankubadde onazze asoma bulungi engeri gye yakozeemu yabeewuunyisiza nnyo ku mulundi guno. We never expected it, but when we saw how she was performing, then we had hopes that this girl was going to do well, and indeed she did it. Bagamba nti abadde banyigirizibwa nnyo naddala okumufunira ebikozesebwa mu kusoma kwe ku ssomero. When she's in the classroom, we gave her a bit, some small desk. She could not sit using the buttocks. And then on the side of the latrine, we had a latrine for special needs children. We gave her that one to use when she wants to ease herself. She's generally a very polite girl. Kyokka newankubadde guli gutyo wetwogerera Alupo essanyu lyamukalidde dda ku matama anti abadde yeesunga okweyongerayo n'emisomo gye ebirooto bye bitandise okujja mu kigoye weezinge. Kino kivudde ku bazadde be okutegeeza nga bwe batali nsimbi zimwongerayo mu siniya. I have so far managed to get 3 books for a start. Bazadde b'omwana ono bakkiriza nti muwala waabwe ayagala nnyo okusoma naye nabo tebalina kyakukola kuba tebalina wa kujja nsimbi. My daughter has performed very well, but I do not know where to take her next. We don't have any money. My daughter likes school, but the disability is affecting her so much. Going to school is a challenge. Financially has constraints. I don't think they can help this girl. Kati bano basaba bazira kisa okubadduukirira ebiseera by'omwana waabwe by'omu maaso bireme kufa ttogge. My prayer is that if she could get treatment, I pray for help from a well-wisher to help me. I totally can't afford her treatment. I keep asking for help, but haven't gotten any yet. It is my wish, our wish of the school around, wish if there could be someone to help this girl. Otogeera nga abayizi basinye esooka batandise olusoma lwabwe olusooka ku bbalaza ya ssabbiiti eno okwetooloola eggwanga lyonna. She'll do better.